programu eno okugikutuusaako nze omulangira mulondo Gerard Crown Prince nga olunaku olwaleero omulungi waffe gwe wenna atulaba ku mukutu gwaffe guno gwa CP Media. Olwaleero tukuleetedde programu yaffe Emboozi mu masomero. Emboozi mu masomero gaffe nga muno tukuleetera emboozi ey'enjawulo okuva ku masomero ge tuba tutambuddemu ag'enjawulo. Olwaleero tukubyeko olubu lw'ekigere mu ssomero lye bayita Midland Junior School nga lino nno lisangibwa Kyengera NABAZZIZA ng'owekiteera Kyengera ku Equity Bank. Ssomero lyadde ne boarding kuviira ddala ku primary 1 mpaka primary 7. Mu bimu ku bye tufunye ku ssomero lyaffe bino, ssomero ddungi nnyo, liyigiriza bulungi nnyo abaana ennimi zombi omuli Olungereza n'Oluganda. Twogeddeko ne director w'essomero lino nga y'omwami TOMUSANGE SSEBUGWAWO ng'era ye kansala atwala Kyengera ku district eya Wakiso. N'ayogera ku bikwata ku ssomero lye lino. Ebimu ku byatutegeezezza alaze nti essomero ebisale bikyali bitono ddala era ng'omuzadde essomero yaliteekawo liyambe abazadde okuba nga bonna buli omu asobola okuweerera abaana ku mbeera ye yonna. Ng'era okuweerera omwana mu ssomero lino ategeezezza nti teweetaaga kujja na bikozesebwa omuli kkalaamu, omuli ebitabo, omuli yunifoomu. Era omwana ne waba wa kisulo teweetaaga kujja na mifaliso. Ayogedde ku nsonga ez'enjawulo, katumufune mu bumpimpi. Erinnya lyange nze TOMUSANGE, nze Director wa Midland Junior School, ssomero erisangibwa Kyengera NABAZZIZA, ssomero ery'amaanyi. Olwekyo abaana bali mu nteekateeka ya bibuuzo omuzungu kyayita mid-term. Olwekyo tukola ebintu okulaba nti abaana baffe basoma bulungi. Essira twasinga oduteeka, twasooka nti tuteeka ku lulimi oluzungu, ti omuzadde ewaka bwavaayo abazze okugula olulimi oluzungu tuteekako essira. Era wano bakugamba essomero erisinga okwogera oluzungu eryo. Okuuza Midland ng'ogere baga ogenda ku ssomero lye ly'abaana aboogera oluzungu. Kale baba teboogedde ekyoga liri essomero ly'abaana ababeera smart. Olwekyo twateekawo essomero lino. Bwe tumaliriza omwana okutegeera oluzungu ate ategeerera olulimi lwe. Era wano abaana mu kiraasi tubasomesa olulimi Oluganda okwawukanako ku masomero amalala. Omwana ate bw'atategeera lulimi lwe aweere enseereto gyeki era egaana. Olwekyo twasalawo abaana tubateeke ku ssente entono omuzadde z'asobola okusasula school fees, naye nga kyofuna kinene nnyo okwenkananire amasomero agasasula obukadde. Kyekyatuleeta wano teekeo sitandadi nga y'amaanyi naye nga akasente osasula katono. Olwekyo Midland nti waliwo babulooka nedda omwana osasula emitwalo 25 owa primary paka primary 5, primary 6 ne 7 osasula emitwalo 3. Nakati bwe mala okuzisasula nze nga nze director ne management tusalawo okuyamba ku mwana okuva ku baby class paka kibiina kya musanvu. Togulaawo kitabo na kimu, peni togulaayo n'emu, penso togulaayo n'emu, uniform ng'abaana bo balabyawo banyiridde bonna ne ttaayi yaako eyo nayo tugikuweerako, tugikuwa ogulako kigambo kino kintu kimu sookisi yokka. Era nayo tukuba nti abaana balabike bulungi ng'abalala. Enjawulo eriwo, tetusasuza kya misana erayo ssente z'ekyemisana 7. Nedda ffe twakiteeka waggulu buli muntu ajja alina ky'amanyi amanyi. Olwekyo abaana ab'ekisulo nabo tubalina ezo birabo ebisulo yaffe. Omwana asula bulungi nga akusinga n'asula ewaka era ndowooza labi mufaliso tojja nabo
bulangi tetojja nayo kujjangu na birala omwana asome. Olwekyo tukubiriza abantu bonna okuweerera omwana. Gavumenti eno nebwenevaako neddako ejja kuba eyagala asome. Tekakwetantala gamba tulina okuwagira ennyo gavumenti bwevaako tufune emirembe. Oluvannyuma ng'amaze okutuwa ensonga ze ate twongedde genda mu maaso ne twogerako ne abakulira ebyenjigiriza mu ssomero lino n'atunnyonnyola ku butya essomero bwe litambulamu mu byenjigiriza omuli abaana okutuula ebigezo awamu n'ensonga endala ez'enjawulo. Here as we are here at Midland Junior School, a school of our dream, and it is a good school at the top around NABAZZIZA town and NABAZZIZA in KYENGERA town council. Our dear parents, we are here to lead the program for the school. As per now, we are writing mid exams. We are here for us, our school, we learn and serve. We have so many activities takes out of this school. We go out to games and sports. We go for MDD and academic. We don't only rely on academic, but also take them for PE, physical education. Yeah, and even we make performing arts and physical education. All of them, they are part of education. Our dear parents, for us, we love you so much. Yeah, because you entrust us and give us your learners. We thank our God and we glorify His name. In Jesus' name. We are here, teachers. For us, we are teaching according to the syllabus. We are encouraging parents to bring more children. That is that. They get their future at Midland Junior School. Because we do what we do, for us we know what we do. We know, for us we uplift our standard of Midland Junior School. And we want to put a difference between Midland and other schools, our dear parents. We are requesting you. Now we have candidates. Candidates are going to write examination. On Sunday, we are praying for Midland, for candidates. We are going to pray for them. Our dear parents, let us come, all of us, we pray for our learners. We gather together. We shall be happy in order to see you, our dear parents. Then on another Sunday, they have their function, that is welfare party, our candidates. We are expecting that day to be fantastic and marvelous. Parents, come and join us and let us pay for those ones who have not paid their contribution of the party, the fair party. Dear parents, it is good to at least to do a party for those children because they have been here full year. They have also to celebrate. Love without play makes it. Learn without play makes it merry and dull. So they also want to enjoy. They dance, they enjoy, they eat. They are going to say wow. And for us here at Midland, our dear parents, we sleep well, we eat well. We love each and everything. We live learning. All of them, they go for play. They have playing materials. Swings are there. They go for swimming. They go for MDD. Our school is very nice. So I'm requesting parents to come and join Midland Junior School. We are expecting to do our end of this PRE, P7. Next to it is on 3rd and 4th. So briefings on 31st, our dear parents. We welcome your presence. May God bless you, our dear parents. Amen. Madam Mary Kataja Mary. Omulabi waffe owa CP Media wetutuukidde mu ssomero lino erya Midland Junior School. Abayizi tubasanze bali mu bigezo by'okwegezaamu oba biyite mid-term. Ebigezo eby'okwegezaamu bye bayita mid-term. Era abayizi ab'enjawulo tusobodde okubafuna ne batubuulira butya bye bayitamu na biki bye basuubira okutuukako oluvannyuma lw'okutuula ebigezo bino. My name is I am in primary 7, a candidate of this year. I'm proud of my school because it has wonderful teachers that teach us
get and get to be knowledgeable. Are you ready to sit the PLE? Yes, I'm very ready because the teacher prepared us. Cool. I'm ready to bring a first grade to the school. My name is Julian. I'm in primary 7. I'm from Midland Junior School, KYENGERA, NABAZZIZA, and we are going to sit for our primary leaving examinations this year, 2025, in November 3rd and 4th. I am proud of my school, Midland Junior School, because we have well-trained teachers. The environment is so conducive, with the classes so captivating. We know that we shall achieve our goal by researching more work, doing corrections, and waking up for winter lessons, revising hard, and we know that we shall pass in first grade school.